Nyabo jebali. Nina byempulira nti omusajja Opa Fambo mwagala mugoba mu nnyumba. Ani? Opa Fambo. Oyogera n'omu ku bakyalibe. Wane Salama? Ku Boston. Salama? Ku Nakinyuguzi ngova ku Nakinyuguzi primary awo. Era tugenda mugoba mu mpaka twamugoba musha. Naye ndowooza agaanyi kati program sina yanja eyogenda omufulumya. Tebatuwadde. Mubanja emyezi 3. Bamugamba ave mu nnyumba naye ndowooza kati agaanyi asazeewo okulinda bikolwa. Mwezi 3 kakati bamuwe emitwalo 2. Ebadde ya naana. Tetwayagala mu embarasi naye tumugamba oba ebyenfuna bikyusemu ng'omusambula ava mu nnyumba eyo. Naye ate bwe yalemye kati awo munnaye. Kangezeeko banoonya abo abasajja ndabe nkuddire. Soka temwagala ssente. Yali agambye bwe bamufumiza eviction emujja mu nnyumba kuba tuzze kumulabula. N'agamba alina tuwa gy'aliko agenda kugyasasule at least omwezi gwa January ne February. Abe nga yesigiri asasula kangano kiremu gwakuna asasula ogwokusatu. Netumugamba fine ekyo ne tukimuwa paka Saturday. Saturday bwe yatuuka n'agamba sisobodde ngenda kikola Monday. Gyase ebbaluwa yo yafulumadde emugoba. Monday n'etuuka bamufera amasimu takwata. Kati program tubadde naye anja ssaawa 2 nga tugenda kujjawo ewuwe oba wali oba taliwo nga tujja kukwata bintu. Watu bamugamba ave mu nnyumba eky'omulungi yagaana. Kati ku nnyumba awo tusobola okusinkanamuko ne tuwaya leero. Ensasula ye bunaku sente abadde nga ziteeka ku ssimu. Engeri gy'atakwasikayo oba muyindiyindi twazisa ku ssimu so ne tumuweereza lutikisize ku WhatsApp. Kyabadde akola. Era n'apromisinga bw'atyo. Kati oli side ki? Oli side eyo yennyini? Lwakuba kati ndi wala. Naye ate era sente bakyalina kye basobola muwuliriza okuleka ng'alina sente ezimubanjibwa oba ng'ennyumba nkalu. Kale kati kanoonyeko wano nkuddire. Opa Fambo. Yo. Ogamba otya Blood? Kyo kiri waawa. Ndi bulungi ki ekiriwo ng'ombuzeeko? Ndi mpolampola biri bitya? Ndi kiriya. Ennyimba otuwa audio oludda otuwa video. Why? Mpolampola bwe tutyo, mpolampola obimanyi. Mbimanyi muganda wange. Ki ekiriwo waaba? Naye ekiro kye njagala okumanya. Ennyumba mbaddeko wano eno w'obadde obeera naye abantu b'oku kyalo bandaganga eyagidduseemu eyasenguse ekiro. Neneebuuza omulindu w'eggwanga abadde ki ate nga wentuuka wali ndabamu kateni mu nnyumba ne kuufulu wabweru ne eriyo kwera eya TV ne ngamba kankubira omuyimbi ambulire ekigenda mu maaso. Kati ekiriwo just bangobyemu bannannyini ennyumba olw'ensonga nti nalemereddwa nga bw'obimanyi naye nga management yekola ki buvunaanyizibwa bwayo so nange nagenza olaba nga baŋŋamba fuluma ng'ate bakambwe nnyo so n'olw'ensonga eyo nesaba wunveemu yalaba ebiddako mpolampola. Naye mu kuvaamu wavaamu kiro ssaawa 9 gwa kiro. Ate bwe bakugoba bwe bakufubutula era olina kuweta buki buwesi. Kyogamba balandi oti bagumiikiza obudde ne bukya bagoba kiro. Ebiwanvu sijja byogerako nnyo naye ng'ekiriwo management egyo olina obuuza lwaki bangobye mu nju. Babadde bakumanja myezi emeka nga osasula sente meka? Muganda wange sigenda kwogera bigambo bingi naye nga mulina kukubira Kamaivani. Manager wange yavunaanyizibwa byonna yabimanyi. Anti gyogeddeko nenibawo wano eno n'agamba nti wamugambako nti sente zo wali waziwa Kama Ivan akunoonyeza apartment. Bonga wamugamba nti Kama Ivan yakusaba sente n'ozimuwa agenda kutopingako app bakufunira apartment.
Nengamba ezo ekinana ze wamuwa kama Ivan lwaki tososola muwa neno nyumba. Biwanvu nnyo just biwanvu just netaga n'obuuza manager yennyini. Nenga wali wazimu wa sente emitwalo ekinana naye kyatugambye agamba wamunyumiza. Owaayi ebintu biwanvu sooka kireke tujja kukwatagana naye manya bangobyemu kyekikulu. Wadduse n'okudduka naye ati kati ninga wazirese ne eriyo. Owaayi tujja kukwatagana ndeka njira mpanga nange ebiddako muganda wange. Yes, so manya ndi bibuzo byombuuza. Yes, management ye biddamu sinze nino biddamu kuba sinze nvunaanyizibwa ku rent wange. Manager yabadde akupangisa. Nziriramu muntu mukyamu. Yabadde akupangisiza ennyumba. Kati olina kukwatagana ne manager omubuuzi lwaki omuyimbi bamugobye mu nnyumba. Yes, nera ngenda mukubirako na. Ekiniwo boy. Kati oli wankunoonyeeko tunyumyemuuko. Kantuuke mu kibuga kkubire mbadde nfulumyemu katono. Kale opa. Kale baba.